kati eno story yono omwami Simon Ssenkaayi siraba na Uganda kije bajagaza okuddawo omugole mubi omukazi alinga gabakako obukazi mutononya abadde abona omukazi teyabadde muzoole ku bbanga lyamaze ne bbaawe bakole omukolo to that particular moment. Ate ate kyavudde bubimbanga ne bakimugamba ng'enkyagwe muko omusajja nga Simon Ssenkaayi okumufuna e Uganda wano kizibu. Babulire omusajja nga Douglas okumufuna e Uganda wano kizibu. Abasajja abasinga bafubutukamu bya kisiru. Tukiriziganye. Abasajja abasinga ku mulembe guno bafubutukamu bya kisiru. Okumanya nti abasajja bafubutukamu bya kisiru osanga n'omusajja nga naye alina ebigambo byafubutukamu nga n'omwana we amusinga okutegeera. Okitegeera? Kati okufuna omusajja ng'oyo ng'alina ensi engeri gy'agirabamu, there's no way you can't go with that guy. Ssenkaayi we yabadde agenda okuwasa omukyalo oyo ku bbanga lye bamaze bonna tuve ku ekyo yatunuulidde mukyala we teyatunuulidde mmwe. Oba tutegeerekeka? Yatunuulidde mukyala we teyatunuulidde mmwe. Gwe kankubuulire si ggwe ayoleza Ssenkaayi, si ggwe amufumbira, omwami oyo ow'endiga si ggwe amulabirira, omukyalo ono yamulabirira. Mmwe kambabuulire abakazi abalungi webale abakazi ogamba otyo omulabi wa Brown Skin Events webale gyonna gye wakatuusaako engalo olunaku olwaleero. Mwebale keesa wamu n'olunaku bwakedde ewaffe bwakedde bulungi wadde waliwo ebikyamye mu lunaku throughout nga tugenderera awo saawa emu n'okusoba. Mulimu be babise, mulimu abalamu, mulimu abasanyufu, buli omu waali mu mbeera gy'alimu. Kijja kuggwa si gwe gusoose, si gwe osoose, si gwe asembye, kijja kuggwa kyonna kye kiri. Just guma mutokaka nnyo, buli kimu kireke mu budde bwakyo kiyite, kubanga wonna akaka okyanguye oyinza okakana ng'omenye n'oyonooneramu n'ebyali badde bijjiramu mu future. Kose buli kibi ekituukawo nti kiba kijja na bibi. Mu ddiini y'Obusiraamu mulimu we bagambira nti nsaba Katonda amponye ebirungi ebizze n'ebibi ebiyitirivu, waakiri ansemberereze ebibi naye nga birimu ebirungi nsonga not whatever that glitters is gold. Mwebale nnyo yonna gye muvudde naffe since last year to where we are. Ne bagesiti baffe bonna be muze mulaba ne mubasanyukira. Abamu they are now our personal people bajja babeera ku podcast buli kanaku buli kadde. Mwebale kusubscribinga ku YouTube channel yonna gye musinziira. Mwebale teekamu obudde bwammwe, data wammwe, and even the intention okubanga osobola otuulawo n'owuliriza n'olaba. Mwebale nnyo bambi ku TikTok, mwebale comments zammwe, anna mubiri webale nnyo webalire ddala na buli muntu asharinga videos zaffe yonna ku mukutu gy'oba oli. Mwebale nnyo ba sweetheart, mwebalire ddala. Olunaku olwaleero ndi Mama Douglas abasinga mumumanyi ajja bajjukizaamu awo professionalities ze ye ng'omuntu biki byakola naye ani. Saagala nnyo okuyanjula abantu nga weebali. Okwesembyayo kabadde kakodiyo. Nze Nambaza Nahid nga bulijjo atuulawo ku Reno Show Real Life Stories. Mami Douglas. Soka wayanjuleko eri abantu then babulira omulamwa gwaffe ogwaleero. Abatulaba ku Brown Skin Events amanya gange nze Douglas Kesegawa kati waliwo yeebuuza obugalubindi ero nga tebuliiko. Ngenda okwogera njagala mbeegeke bulungi amaaso muntu nuulire. Bakulabe bulungi. Luli bayite bandaba bulungi. Olwokuba bino eno show sina nnyo wempandika naye bana wempandika I always put on my glasses. I'm a life coach, I'm a parental coach. Bingi byenkola ma journalist biyitirivu abamanyi bamanyi, and I work with conjunction with Musajja Zukuka. I'm an advocate of a boy child, so that specifically bye bintu byensinga okola. Abantu bebaza nnyo abasubscribe ku mukutu guno tubadde tubasaba bambi mu commentinge mwagala tukyuse muki bambi mu likinge muba mutuzaamu amaanyi n'okuviewinga mu viewinge. Tulabanga enamba z'aba subscriptions bangi but the viewers a bit very low naye tubasaba busabi ya subscribing addamu ekintu kiri bwe kiti hitting a notification bell nti buli video ejja oba osobola okugiraba. Tweyama okubaweerezera tujja kubaweereza ddala buwe buti bujja kubanga kampegaano nga numbers zikulidde ddala. Amanya gange ze Douglas Kesegawa mukuliko omwaka nate.
Mukama tuyambe buyambi negwo nakutuyiseemu bulungi. Amina. Mwami Douglas, ensonga eri ku mmeeza olwaleero ekwatagana na social media, internet, sites, omuli TikTok, kusa n'obulamu bw'abantu obuli social, abamu nga ba public figure, ne bateekayo obulamu bwabwe. Buli omu n'ayogera ky'abasanze, abakriticize nga ne bakriticinga, buli omu n'ayogera. Tulabye scenarios eziwera ku bantu ab'enjawulo, abamu ab'ebitiibwa ennyo. Katugeze, we have a ceremony that has happened of recent. Ey'omwami. He's a journalist, if I'm not mistaken. He's not. Twanga ntera nnyo mulaba nnyo ku radio, mulaba nnyo ku motivational speak, anti tubayita ba motivational speak. Okay. He's called Ssenkaayi. Simon, sorry. Yeah, mulaba ng'omuntu mugoberera ebintu byayogerako I listen to him. So recent yabadde n'omukolo. Naye nga comment section etokota. Okay. Bintu bingi ebyayogeddwa. Tulabyeko abantu bangi abaze ne bakaabira kalile, even the scenario chosen Becky's kid. It was a bad scenario, but people were down there yekoza, you know. And me, I think as a person, abantu bateeka ebintu ku social media with different intentions. Abamu to seek help, abamu to inspire others. Naye era abo balondamu ebibi ababiraba mu ngeri yaabwe. Omu alina eddembe. Ukiraba okyeri okyogerako. Okay, kasooke njogera ku story ya Simon Ssenkaayi katono. Simon Ssenkaayi akola ku CBS. Program ye ebeerayo ku makya ssaawa 12 paka 12:00. Manya kyoli manya omulimu gwo. Agikoledde program of approximately like 12 to 13 years. Simon Ssenkaayi is an inspirational speaker. Njagala bino ebintu mu byawule. A motivational speaker, inspirational speaker, a life coach, byebyo bintu byanjawulo. Mental coach actually. Definitely. Abantu abasinga ebyo abantu tebabyawula. Simon kyakola enters into the spirit and taps on the light. That is to inspire. Oli ayingira mu mwoyo n'atapping ettala ly'omwoyo lisobole okwaka. Nayimusa the right piece of you. Kati abantu abasinga bambi tuli mu mulembe nga tegwagala kumanya bituufu. Gwagala okumanya baagala okumanya ebitrending. Simon Ssenkaayi muwandiisi wa bitabo yawandiika ekitabo Amaanyi g'obuntu n'awandiika n'ekitabo ekirala kiri awo. I have it. Aba n'emikolo gy'enjawulo bangi bamuyita musajja wa kitiibwa akolera Mmengo. Omukolo gwe gwabadde byonna byonna nabirabye. Naye kankubudde tuli mu nsi eyasiga obubi. Ensi eno eyasiga obubi nti we have what we call the collective consciousness. Buli bw'oteeka ekintu kyo mu public suubira ebintu bisatu. Judgment. Yes, of course. That's a must. The question comes in, which particular judgment? A judgment aja. Kankuzio katini. Lwaki ngamba nti ensi bantu basize obubi. Obubi obulabira mu bigambo omuntu byafulumamu. Of course, ekiva mu mwango kiva ku mutima. Nahid kankubuulire buli bw'onoolaga bbaawo eri abantu. Abantu si basanyufu nga bw'olowooza. Bajja kiraba nti tansaana. Kankiddemu. Buli bw'olaga ekirungi ky'olinda. Yeah. Ensi si nsanyufu tetikka binnyo gwe nga bw'obitikka. Abantu bayina enge, abantu bayina fitina, abantu bayina obukyayi, abantu bayina ensaalwa. Ate kankubuulire tuli mu nsi bwetyo. The question comes in, olivingawo otya n'abantu bwe batyo. Kambabeeko kye bagamba enjovu bw'eba etambula owuwala ebuboggola tesazaamu lugendo lwayo. Kati ensi bw'eba erimu obubi abantu bagenda kuba buli kimu. Social media ene tulaze nti abantu bwe batyo balowooza, naye ogenda okulaba nga abalowooza bwe batyo balinga miliyoni 2 ku miliyoni 47 ez'abantu be tuyina. Few people on social media in Uganda, do you know that? They are very few. So you let them shout. CBS ewulizibwa mu Central wano eyo mu byalo munda. Oba kitegeera.
abantu abasanyuse nga Simon Ssenkaayi akoze omukolo gwe, they are not even pinning it. Douglas, mu mutima ogwange teguliimu futwa, teguliimu buchayi, teguliimu nsaalu. You just feel like Do you one know day why? I'll also do Thank that. you so much. Omanyi lwaki abantu abasinga tuprogressinga lwa bintu ebyo. Eno ensi bw'osiga ensigo ebyawandiikibwa bigamba bwe biti okungula emirundi 7. Ekibuuzo ne kijja osiza ensigo ki? Ya buchayi yaki? Kwagaliza. Kati eno story yono omwami Simon Ssenkaayi siraba na Uganda kijje bajagaza okuddawo omugole mubi. Omukazi alinga gwe bakako obukazi. Mutonoonya abadde abona. Omukazi teyabadde muzoole ku bbanga lyamaze ne bbaawe bakole omukolo to that particular moment. Ate era tekyavudde bubi mu bbanga ne bakimugamba ng'enkya gwe mukulu. Omusajja nga Simon Ssenkaayi okumufuna e Uganda wano kizibu. Babulire. Omusajja nga Douglas okumufuna e Uganda wano kizibu. Abasajja abasinga bafubutukamu bya kisiru. Tukiriziganye. Abasajja abasinga ku mulembe guno bafubutukamu bya kisiru. Okumanya nti abasajja bafubutukamu bya kisiru, osanga n'omusajja nga naye alina ebigambo byafubutukamu nga n'omwana we amusinga okutegeera. Okitegeera? Kati okufuna omusajja ng'oyo ng'alina ensi engeri gy'agirabamu, there's no way you can't go with that guy. I told you last time, women are after fantasies, but fantasies are always temporal. Otuuka ekiseera kati ng'olaba weetaaga musajja wa buvunaanyizibwa, weetaaga musajja anassaamu bakadde be ekitiibwa, weetaaga musajja anaakola obuvunaanyizibwa bwe to the fullest. Kati bano abali mu kuyapinga abasinga bali babisiyaga. Olina n'ekistory gy'onzijukiza ya professor. Nze nkubuulira. Omusajja bisexual we babayita? Ate mwe bawala mmwe mwegendereze muli ku basajja abali ebisiyaga naye nga temumanyi. Anyway, tewali gwe abamu bambi tebakigenderera ate tebakiraga. Tomanya. Nakubuuza luli akabuuzo kange tewakana okkatta. Gwe kikajjo bwe kikulema okususa omwana wo omukolera ki? Okimususiza. Mukkirize bazadde mu abanoonyeza ababeezi mulekerawo okutuleekaanira. Simon Ssenkaayi yakoze omukolo gwe. Tugende ku rate. Golowooza baana bameka balemeddwa obufumbo on your statistics according to your own view nga bazadde baba abanoonyeza ababeezi? Balimu nga ku rate ya 10. Ku rate ya 10. You know why they're very low. Naye kesi ezo nazo neesinga mu abakyozinze si bwe guli. That's the problem. Naye mwekangeeko kye mbagamba. Buli bw'onoofanga kubikwatako ogenda kukulaakulana mangu. Si buli kimuntu olina okukirespondingako. Kuba kankubuulire ekigambo ekyo kiterekebwa mu bbanga awo. Buli kyoyatula ekigambo ekyo kiterekebwa. Ate munnange kikuddira. Siga obubi ng'omanyi. Eno social media ogiraba yakajja essaawa yonna egenda. Abantu abasinga ebiseera ebisinga obungi ekiboogezeebwa muli banaku. Yabo. Nazo kibagambe. Ge mazima. These people are broke mentally, spiritually, financially. Abantu muli banaku. Kyova olaba muyina emitima bwe gityo. And temwagala kulaba muntu alina kalungi. Naye ne bw'onooba toyagala muntu oyo kuba na kalungi, ekinaaba ekyoli kijja kuba kyoli tekijja kuba kikyo, otawaanira bwereere. Omanyi bakazi bameka abacravinga okubakuba embaga? Bangi ab'omulembe guno be beeteramu ne ssente. Nahidi wuno wanaaginoonya ebuzi. Ejja wamma. Oba kitegeera. Ebuzi ge mazima. Naye njagala tukkiriziganye. Mukyala wa Ssenkaayi is okay. Mu maaso ga bbaawe si mu maaso gammwe. Ssenkaayi we yabadde agenda okuwasa omukyalo oyo ku bbanga lye bamaze bonna tuvende ku ekyo yatunuulidde mukyala we teyatunuulidde mmwe. Oba tutegeerekeka? Yatunuulidde mukyala we teyatunuulidde mmwe. Gwe kankubuulire si ggwe ayoleza Ssenkaayi, si ggwe amufumbira. Omwami oyo ow'endiga si ggwe amulabirira, omukyalo ono yamulabirira. Mwekamba buulire abakazi abalungi webale,
abakazi abanyirira, abakazi abayina entumbwe, abakazi abayina mugabanga ye mumwagala abayina hips twabaleka ku street tetubawasa ndiye mazima. Tukwata abakazi bamulowooza ba community berowooza nti babi oyo wabugumba nga mutono nnyo nga muki ne tumuteeka waka. Mwe kankubuulire fe abasajja tuva mu kutunuulira beauty ne tutandika okutunuulira personality. Omukazi ono anaayingira mu birooto byange, sigenda kubeera mukazi nga ddala tagenda kuyingira mu birooto byange. N'oba oyina akabina ngenda kalya ndi muli wa bisiyaga, sigenda kalya. Era gwe kankubuulire mukazi gwali eyo obwo bulungi bwo bukulimba. Ate omukazi kasitoweza emyaka 29-3 akataleko kaba kagudde dda, your market value is very low. Kiba kitegeeza buli musajja yenna ajja okukwagala azze kuyamba buyambi. Mwe kambabuulira abakazi abasinga tubayamba buyambi. You have no option. Omusajja gw'oyina essaawa zino akuyamba buyambi. You have no option. Tebakulya coin. Omukazi alinga nkima. Enkima egenda okutta ettabi lyekutte ng'erina kwekutte eddala. Kiba kitegeeza ettabi lyesoose okukwata option yokka gy'erina. Era agenda okutta ettabi erisoose ng'afunye eryokubiri. Let me tell you something, gwe musajja gwali eyo. Omukazi atakugondere, omukazi atakwenyumirizeemu, omukazi atakuseemu kitiibwa, tolina kyomwetaaza mugobe. Nkyogerera wano. Atakuseemu kitiibwa mugobe. Reason being, ffe ng'abasajja Abaganda bwe tuba tuwasa abakazi tutunuulira ebika oba family. Omuntu ono ddala mmugjeewa. Bwe mba nfunye gye mmujja amaka gabe gatambula gatya. Bw'otunula background y'omukyalo oyo comes from a very organized family. Sigenda funa mwana gw'amaze kuyumunguzaamu nge baba yumungu. Na wala ibada mu comment section. Mundaba bandaba nti no ndi ku simu. Baba kulaba. Sigenda funa mukazi gwe babadde bawuubye nti naye agwana embaga. Ate mwe kambabuulire, njagala muneetegereze bulungi, si buli mukazi nti agwana embaga. Musajja gwandaba leka mukazi wo ekifo ky'ennamba emu asooke kumala kukikolera okumala emyaka 2 ogenda waggulu. Kyova olaba. Dagala soma nabe ntogenda mukadiya nga bukyali. Myaka 2 kugenda waggulu. Kankubuulire, duniya eno buli kimu ekigirimu kyakolerera. Kituufu. Yes. But it's not a must that everyone should go beyond 20 years. Tojja kunnimba. Gwe baakuliira obwereere ne batakuwasa. Ani. Ne batakuwasa. Ani. Mu abawala beera tebabalira bwereere ne ku bbanja. Babalira ne ku syndicate. I'm telling you. Kati Douglas kankubulire. Stop generalizing every girl. Kankubulire ku market kuliko duplicate no original. We still have everything. Lwaki tuwakana nnyo abatulaba? Ku market kuliko duplicate lindako no original. abatulaba. Kuba wale 10 b'osanga kuliko omwembeerera. Kiki ekigezaako tegeeza? Ndiki? Oyagala kuyisaawo ki? Kyegezaako tegeeza. Kuba wale 10 b'osanga. Kati bwe baba ebintu byo babiriira ku bwereere. Lwaki oba onkaayanya? I'm going to just show you a very small illustration here. Mulekerawo n'okutuleekaanira. Let me tell you something. I've always told you here. If you aren't virgin, you are entitled to nothing. Toli mberera ng'ova eri otuleekaanira ojja otuleetako olusidiiko. Nange njagala embaga. Let me tell you this. There are a lot of women in marriages that have gained everything. That they went there when they're not virgins. Kale. Yes. Kale kankubuulire. Which particular man gwaba alina? Do you know why you're having divorce? Man? You know you're having divorce? They are there even up to now. Bamaze n'emyaka 10 abamu bafumira bayina n'abaana. Okwegumya. No, Douglas. Stop putting it on Tino. Buli atali virgin tayina magezi simanya takola atya. People do mistakes. People do things. Ne bamala ne batereza. Douglas. Abasajja wano musiba muwasa nawe ndi mwebyo bi. Wamma. Soko lindeko musiba muwasa nawe ndi mwebyo bi. Kati soke tubere fenna ndyoke nkuwase. Wayita 2 n'omwekyangirako. Oyo omuwala oyo gobadde naye n'otawasa ani agenda omuwasa oguddako.
sibe mugendo oyita abatali virgin simanya be bakwana simanya be batali virgin tebabwasibwa tebakola basingle mother tebalina magezi. Who marries them and does everything to them? Yeah, listen. It's you men. Tuyina ebika by'abasajja bisatu. Mulimba. Uliriza tuyina ebika by'abasajja bisatu. Bambi njagala oteekemu okufunumitiriza kumwena mwena abandaba. Njagala tufumitirize ku kino ekintu. Omwana oyo omuwala omulaba siyina peeni bulungi agenda okuzaalibwa ng'ali wano. Omwana oyo omuwala bw'azaalibwa nyina agamba tuzadde kassukaali. Tuzadde zaabu. Naye zaabu ogye bakoma omuyiwamu amazzi n'okujabulukuka asigala agula price y'emu. No, actually. Kiddemu n'amaanyi bakuwulire? Si bwe kiba. Kati gwe lwaki oyagala oŋŋambe oyagala njigule price y'emu? Ani yagamba nti emmotoka enkadde bagigula price y'emu n'empya? Sooka ekyo kiŋŋambe. Kati kankubulire anyway Douglas. So tugende mpola mpola tujja nze njagala kulaga kintu kyonkuddemu bulungi. Twategeeraganya we're going to be very logical on this. Yes. Omwana waffe omuwala wuuno wano boy child wuuno wano nina ensonga lwaki mutadde wansi. Tubikwate empola mpola tujja kutuuka wa gye tulaga. Baby girl omulaba. Baby girl wuuno bamuzadde ne kassukaali zaabu. Zaabu ono atandise okujabulukuka. Gyakoma okwebakibwako. Gyakema okubanga ebintu bya relationship abiyingiramu ajabulukuka. Sibaganye kwegatta mwegatte nga bwe mwagala. Kuba sifa abafuga ebitundu byammwe ebyekyama. Repercussions mujja kuzifuna. Era kati abamu basinga okuzifuna mbooza lwaki. Waliwo eyo season bwe yajja ne bakuba basingle mother buli musajja asinga yenna n'alabuka. Era buli mukazi alina omwana nga single mother. Katono wuliriza. Buli musajja alina single mother oba buli musajja atannaba kuwasa. Bino bigambo byange wamma njagala ontunuulire mu kamera. Yakola atya? Omusajja atannaba kuwasa kati. Nga tannaba genda mu maaso ng'akukwanya akubuuza olina abaana. Do you know why they are frontlining that? Why? Single mothership? No, it comes with a lot. And let me tell you, for abasajja we value purity. Kino ekintu nkyogedde emirundi kakaaga. Indeed, naye kati Douglas kansooke mala okubuuzaamu. Genda maaso. Obadde ogamba nti single mothers okimanyi nti Uganda abasinga even the men themselves mistaken the word single mother. Tewali buzibu ebintu nabyogerako nabikowa. No, listen. Ate n'abakazi abamu single mother they actually not. No, listen. Single mother yenna tujja mujajinga butya oyayingira ekintu ekyo okubeera single. Of course. Kakkana. Awonzikanya nawe. Kakkana tujja. Let me tell you something. Women want their emotions to be massaged. That's the problem. Women don't want to be accountable. Bwebuzibu bwe tulina abakyala tebaagala kubeera accountable. Era bw'omugamba ki wakola kino omuzannyo bazanya playing game musajja oyo. Blame game, eh? That's the problem with women. Tuba bagamba yo guy tayagala abakazi. Let me tell you something. Buli wokkiriza nti omusango wagukola. Otandika you accept and find solution. Ne weba motoka yona bwebe esimbula eddako kemabega katono to gain momentum. Naye you are always living in denial. It's okay tuddeyo walinze njagala kukwata bujega. Tugende maaso. Sukaali waffe tumuzadde wuuno. Azza deterioratinga. Factors nyingi ezireta sukaali ono okudeterioratinga. Tetujja genda yeeyo. Kati n'osanga boy child bambi yazaalibwa talina kyalina. And remember, we have what we call hypergamy. Abakazi baagala abasajja ababasinga. Nzija abasajja twagala abakazi betusinga. Naye olw'okuba tuli mu society right now byetugenda okwogerako mu social programming toshejja eyo maaso ebintu bitandise okukyuka. Omwami ono agenda kwesitula yekka. Naye jjukira ono gwagenda okunoonya nti alina gwakolerera enaavuddeyo. Already ali wansi. Kati musuubira omwami ono eyeesitudde alina byakoze byonna. Ayagala ekintu ekigudde.
Mpozi kati muwasa ki? Oba kitegeera. Muwasa mubajja wa? Wuliriza nzija. Oyagala wase ekintu ekigudde? Kambeko kyamba Nahid. Bino ebintu obiraba. Abasajja bali very selective nnyo, especially abasajja abazuukuse. Okuwasa nkwegayiridde mwami gwali eyo. Mu plan zo z'obalaba oba tonnaba kuwasa. Ekintu ky'okuwasa kitunulemu nnyo. Si buli kidyeri, si buli kikazi, si buli kyeru, si buli ekiyina mugaba, tokireetewo. Musajja gwe nkwegayiridde oba omukazi ow'abaana tomusobola muleke. Omukazi ow'abaana anyuma mukazi namba 3. Tanyuma kuba mukazi namba 1 kukadde mwako. Omukazi alina abaana anyuma kuba namba 3. Tanyuma kuba era first priority. Era abasajja abaguddemu eyo trench they are lamenting. Fa bagamba bino first we talk with men. Gwe musajja gwe bino ebintu ogenda kubitegeera ebisinga obungi nga emikwano gye gisinga gy'abakazi. Ye mwakijja wantu omusajja alina okuba n'emikwano gy'abakazi. Ani agenda okumarkinga? Why are you using women as your marking yardstick? Omusajja yenna alina okulina kubeera n'abasajja banno, si n'abakazi. Wali weegenderezaako ennyo gy'okoma okubeera n'omukazi, you start to become a bit feminine. Or becoming a bit emotional. Testosterone energy zitandika okukendeera. N'endowooza eya logical thinking ekendeera. That's the thing. Kati era ogenda okulaba mu kino kyonna people who are really pinning Ssenkaayi simanya biki ayina ekyomuwendo kye yalaba mwoyo mmwe kye mutalaba. Ate kankubuulire Katonda yatuwa the power of will twesalirawo, especially abasajja. Bw'oba omukazi musiiwuufu ye gw'ayagala, tuve ne mu kyokwagala ye gwe yeetaaga. Musajja gwe njagala okuba omukazi embaga ng'omwetaaze nga tomwagala. Kuba bw'onookuba omukazi gw'oyagala empeta, kwagala kuno tekubeerera nammwe mukimanyi bulungi. Kuba omukazi empeta ng'omwetaaze, obwetaavu obulabira ku ki? In the due course of time. Kyova olaba wangadde embaga bagikoze bamaze kyenkana emyaka 15 oba 2. Buno obuwala bwe bamaze okuyuuya ku street bwagala okawaka kafuna omwaka gumu kaagalirawo empeta wakijjawa nakigudde gundi. Ne bwabeera nze. You need to work for it. By then one to know what you what is your background? Because women, we marry history. Bino omukazi agamba history wange tamukwatako. History wange muleke. Nze history wange nedda nyabo. We marry history. Bononezeeko ko kyeridde. We marry history. Oyagala, toyagala, njagala okumanya ebikwatako. Wakeegadanga n'abasajja bameka. Ne bwono nimba nja kukimanya. Ate otya? Nja kukimanya. Otya? Omusajja yenna buli bw'obeera n'omukazi. Omukazi eyeegase n'abasajja abangi tabula tebakulya coin. What's your experience? Kankiddemu. Omukazi eyeegase n'abasajja abangi tabula. Kuba ekisooka ne muyingira akaboozi. Abandi nga biyitirivu. Lwaki? Ayina gy'akukompeyaringa. Naye muba muyomba owulira obuntu obuyitira. Kiba kitegeeza gwe omusajja oba oli musajja mugezi kati ngaffe. You actually even know. Nomanyi ntokategana amagulu. Ate mwekamba buulire. Red flags mu bakazi mpitirivu. Bazi manifestinga mu abasajja ne mwesulayo ogwa naggamba. At the end of the day ne mujja ku social media nga mukaaba oba ne mujja ne box bwa mfuye nga mukaaba. Musajja gwe lwawo okuwasa. Ne wamala emyaka 4 nga towasizza. Kuba ffe gye tukoma okula market value yaffe yeeyongera. Newe n'aba ne wano wotawasizza ogenda beera nani mpozi? Nja kubeera nzekka. Mbaliemu mu abeega bangula. Enda glasi. Njagala ozaala omwana omuwala tumulabe. Tewali buzibu. Njagala obazaale. Tewali buzibu. Ate ogenda zaala abawala. Nze sinako mukamba buuli kankuulya kino Nahid. Kubanga ekisinga obeera fane. Abantu abasinga abaana abasinga osibira mu bikomera. Be basinga obunenefu time sto. Nahid kambeko kye nkugamba. Naye nga baliko security gulu. Nahid nakubuuza luli omwana bw'omuwa ssente agende mu banka banking ne bazimubbako.
onenya yazibye onenya bulagajjavu bwa mwanawo onenya bulagajjavu bwa mwanawo kati fe mutuleke mutuzaalidde abaana abawala if at all they manifest that because olaba n'ebintu bye bateeka ku social media biki of course kunyonya kabula omwana anyeenya amabira n'asooka asuukunda ebbeere bw'ati now what you are portraying kigenda ku attractinga enjuki n'enswera wama ba sweetheart abaana abawala abeekumya obulungi gye tuli abeekumya obulungi gye bali abeekoze be baagala nabo gye bali for their reasons tukulize tugaana omulembe gugenda kujja n'ebirungi n'ebibi abagenda n'omulembe bagende nago abasigala ne conking basigale babiwulira abaana gye bali ababiwulira omukazi w'omulembe guno abatabiwulire bagenda yigana hardway omukazi ow'omulembe guno awulira ebizibu bimaze mukuba nnyo ky'oba olaba mmwe kambabuulire basajja mmwe abo abakazi abasinga obungi ab'omulembe guno mubayambe buyambi mubawase as an option mubayambe buyambi as an option ate okimugambirawo nkujuna bujunyi oba ayagala okukiwulira oba tayagala komaawo webale nyo point kugireeta muwala gwe njagala weegendereza omusajja akwetaaga n'akwagala katono n'akwagala asobola obbikolera tebakyafaayo bbanga kide tumaze tebakyafaayo aba Douglas bino gw'obyogera wano ku basajja 100 kuliko 2 kati abakyalina obwongo obufaananako obubwo wulira nonno entula obugenyi z'ayogera I'm telling you this omusajja amanya nti awasa malaaya yamugenda mu bbala n'amuwasa n'amukuba embaga n'agende waabwe ne babeera bonna ne basala n'abaana katiyo wulira nonno ebintu byayogerako n'omwana ebyekijega bamalaaya lwaki bakyali kukuba basinga omwana babawasiza bali mu maka g'abasajja bebawerera n'abaana baabwe you're telling us nati kankubuulye singa wuliriza kati omanyi nze by the way I'm a very factual person wuliriza tugende mpola mpola saagala oyogera emotions zo no these are not my emotions this is the truth omwana single mother afunye omuvubuka babadde mu range emu ya myaka 25 ku myaka 2 yeno range tugende mu maaso bonna beyagadde eno range afuuse single mother ngolowooza omwana ono azadde abaana ababiri mu ono omuvubuka w'eno range bagenda okudeetinga neera nedda tugende mpola nno ggwe nedda and by the way it is mpola tujja it is at a percentage where she can still date the same people within her range kubanga naye abazalira abana naye abakuze ali wakati w'emyaka 2 25 tojja kunimba nti agenda kuwasa single mother obufumbo bwere successful come on already tanezuula omusajja agenda okumalako ne single mother nga yeezudde alina kubeera mu range ya myaka emeka era ogenda okulaba omuwala ono yazaida mugina emyaka 25 ku 2 oba kitegeera alina funa musajja ng'alina emyaka 3 oba 35 ogenda waggulu si bwe guli ono omwana tagenda kubeera mujega ayagala omuvubuka ali mu age bracket ye kuba already wuliriza katono kuba already aba akimanyi tagenda kubeera wa buvunaanyizibwa ate kambeeko kyenkugamba fe abasajja tutandika okukula oba tu evolve after 35 years you understand kiba kitegeeza single mother ono omulaba tagenda funa muvubuka ali mu age bracket ye ate abasajja bano abasobola obbategeera nga basingle mother they already married 30 to 35 years men already married oba kitegeera siba kitegeeza ono omusajja agenda okwagala single mother ng'already alina amaka agage naye wulira bano basingle mother abasinga okujja they come with a lot of entitlement ayagala kubeera namba emu obeera ota namba emu katono obeera ota namba emu ng'already you misused yourself you a misused gadget ng'olaba ekyo kiba kijja ng'oyagala nkufune first priority linako kambuuze olugoye lina katono olugoye second hand osobola priority yemu n'olugoye olupya lw'oguze the quality matters tetuganye the quality matters kati nange kanzije lita katono quality katugenda kudda ku quality y'abakyala bano ababiri nina emyaka gyange 3 mweji I'm soon aging 30 years nina emyaka gyange tugamba 35 funye omwana w'abandi mujje ewaabwe akaana kali kakamala bulungi katugambe kamaze senior 6 ngenze ewaabwe enkyadde kawala tekalina kikamanyi ntandise okutraining ono omuwala gwenfunye to a woman you want ono naye azze alina abaana be alina mu kye muyita traumas
ninze nawe buba busiru si traumas nga muziyita oba okitegeera just tebaagala kukkiriza defeat defeat muba muluta tebaagala kukkiriza defeat because it's your choice that you made. Douglas, use the right no to be honest kankubulye kino Nahid temwagala kukkiriza defeat nti bannange nakola ensobi. Of course. Katono okay. Kankubuulire omukyala yenna kasita aweza emyaka 28 aba ayingidde omudibo. Omumudibo ki ekibeeramu? Mu mudibo temubeeramu kutijja gwe omukyala munnange nga wenna oli eyo ng'oli mu egi ya mudibo nati bwe baagala ebyo ng'oli mu egi ya mudibo olina ebingi by'otayagala by'olina okukola oba olina okuba ng'olina ekyenkizo ky'ogenda okugatta ku musajja ono. Jjukira omusajja ono aba n'amaka ge kyanjawulo ki gy'oba ozza okufuna naye omanyi abakazi bano abasinga bwe bajja abali mu mudibo already baba bazaalazaala dda abayagala kumubudamya na kumwagala ng'omwana w'emyaka 18 bw'oteekeddwa omwagala oba abiri. Nahid sigenda kwagala nga bw'oli wano saawa zino tozaalangako simanyi oba mbeerera byonna oba okitegeera wuliriza tozaalangako katoŋŋambe ekikazi kiri eri kya myaka 27 kyazaalako nkyagale ikwale y'omu naawe kijja kusoboka newabiraga n'oba oteeka mu bigere byange si bwe guli oba okitegeera naye kambuuze abakazi kanange kansooke nkubuze musoko nindeko nkusale ku kiimi abasajja babasaba n'abakazi njagala otangazeemu kale basinga omadha baliyo beeterezeemu bayongere ku mutindo kale maybe if they can fit in a life where they want to be because tukize tugane si buli nti yaliko eyafumbirwako n'avaayo n'azaala abaana nti aleeri akyali mu kayumba yekka biki abakazi bayinga babawasiza let's say namba oba 2 naye era nga tebaamutwala just because single mother kyokka just kubanga mulungi kyokka they have something else to put on the table. What do you think these men who marry these women abamutu balabyeko nga tebalina n'abaana era sala wafuna omukazi we nga alina omwana omu oba 2 n'agamba ogenda ne bali abato nange sijja sobola kwegoba n'abawala kangende nono eyatuulako edde alabye ku nsi. Single mother bw'ajja nga talina entitlement ng'ali willing okugumira empisa embi ez'omwami afumba. Otolira ti necessarily binti omusajja alina bawa mpisa mbi. Nanti kati kankubuulire. Endagala sibuli kimwokyebizza bubi. Nanti nze nabagambirawo nze sizze kwogera wano bye mwagala kuwulira mwekamba buuli ekintu kimu olaba omukazi oyo bw'ajja ajja nsanze n'amaka gange nga bw'oyogedde abasajja tulinamu ebika abasajja si basajja nga bwe mulowooza ekibadde okimanyi abasajja bemmanyi nti basajja be basajja bali musajja z'okuka. Let me tell you something. Ovanga ku musajja nga alaba omukazi beyond a sex object. It's a rare case now. Kati gwe bakulaba ne oyita wali ababona ne bakutulako. Do you know why? Oyo taba musajja. Era ababikola nawo oyo taba musajja. Nati ekugamba. Babeera kyabo. Yaba basajja. Mubawe erinnya fete tumanyi. Mwe banna. Uliriza no. Babafana. Oyina muyine ekintu kyotana bategeera. Fene wafe mu musajja z'okuka we see a woman beyond a sex object. Do you know why? No. Omukazi ono tumulaba nti ayina zaabu gwe tulaba adiibuudwa. Niwo tulaba tubakuba tuti. Tekuba kwagala. Naye ndaba mujaabulukuka. Ate gye mukoma okujaabulukuka mututtira famire, mututtira abaana. Simanya baba wasiza bakoze batya. Their options, they are not the first priority. Teri mukazi mu nsi munataga okubeera first priority obulamu bwa musajja. Gyali? Tali. Kati how many are willing in case they made mistakes to become options? Few. They are very few. Awe wali obuzibu tetuganye ayinza okubaza biki naye awo waliwo obuzibu bw'amaanyi omukyalo ono bw'ajja nakkiza n'agamba omanyi nina empeekera zange ate gwe kankubuulire gwe mukazi gwe ayina abaana oba already olina bibagage eziryo omusajja yenna bw'akwasa n'akuteeka mu maka musinzi oyo aba Katonda. By the way, there are many who also marry these women after them also being single fathers. Omusajja tabeerangako single father. Abeera single father wayadiba. Naye gwe kambuuze
Nahidi ku magezi ga matono golina. No Douglas. Uliriza katono. Magezi gange genira amatono golina uliriza. Izo gwolowooza uliriza. Manji gamala. Gwolowooza omusajja. Tereza mukuru. Lindako gwolowooza omusajja. Soko katono. Soko tereza. Gwolowooza omusajja adiba. Soko lindako katono. I'm going to clarify that. It's okay. Soko lindako katono. Lindako gwolowooza omusajja adiba. Ngenda kukitereeza maaso. That's why njagala nziramu ye. Nchije. I'm coming. No, first wait. First wait, Dahid. Kino no, wait. Nina ngeri gye njagala okiggusaamu. Tukirambule ne ku magezi. Amangi n'amatono. Yes, you first wait. Nina ekintu kyenzigusa. Nzikiriza shene etambule nga bweteekeddwa ottambula. Allow me to do that. Uliriza no. Tuvufu. Linda katono. Okubeera n'obwongo obungi nga tobukozesa ate tekigasa. First wait. Let me tell you something. Omusajja yenna. Oba kitegeera ogenda okujja n'awasa omukyalo ono wabawo factors ziba zimusindiikiriza naye ekibuuzo kyange kibadde bwe kiti golowooza omusajja asobola okudiba ng'akoze byateekeddwa okukola kyebali abalina ssente alabika bulungi naye nga bali kubanoonya abatadibye Oh, yeah, but let me tell you something. Many men are struggling. What do you mean by Wait, cola? I'm coming. Isn't it money? What is that? No, that's it. You people, you are downloading a man. Money? You are downsizing a man to a wallet. Cola, kubanga teri musajja musiru atasobola kukola. Oh, stop downsizing a man to a wallet. The definition in full. Senga balina seta makaga lidako. Senga balina seta makaga betegabulukamo. Ate era kati kitegeeza tosobola beera nga manyi kinga byonna. Lidako right now. Lidako Nahid right now. Right now, men are struggling to define themselves. Reason being, mwabasiga current, they have to have money. Abayina sente senga makaga bwete gagana. Let us try to be very logical in this. Na era abayina sente sibona anti gonna gagana. No. Douglas, ko ingeri jo rating ambine ebintu ngo generalizing the basket of people in that same bracket. Omusajja omu yayimba bwati amakaga abasomye. Olimbo walowuliza. Of course ndumanya. I listened to it from the beginning to the end. Kale tuti. Amakaga abasomye ge gakyasinzeemu issue. Do you know why? Bava ku core marriage oba millennial marriage ne batunulira finance. Kyova olabera abasajja be bakyasinze okutta. Mbulirayo omwavu gwe baali bassa. It's a rare case. Ne tusanga abasajja abakazi abasajja abagaga bayina amaka biki babakubya amasasi babatomeddo cases ne guno gwakazi kyali makoti. Do you understand? We can kubuulire buli bwofuna omusajja n'omudefininga in terms of money, you are going to lose it all. That's the problem with women. Why? Stop bambi omusajja akwetaaga ne waba atambuza kagaali. It's okay. The thing is not about money as women think. It's not about money, of course, tukimanyi. Naye era teri muntu asobola banga akola ssente nga talina magezi. Kati kankubulire bangi nnyo abakola ssente. Empisa n'amagezi bibiri byanjawulo. Bangi nnyo abantu abakoze ssente nga magezi. Ekikumba obufumbo mpisa si magezi. Kuba mukubagamba, you have to be stupid or you know wa musiru. Kano omusajja naye abeere musiru. Era naye alina watuka kankulira Douglas yonako mulowooza nti omukazi alina okugondera yekka gye bigenda okumugaana. N'omusajja naye atuuka Samisa kyalina we yayimba n'agamba ekituwasisa abakazi bingi nnyo naye kikunembera mpisa nakwagalana. Then he put a verse saying omusajja omukyala olina okugondera omwami wo naye n'abasajja omukyala agonderwa. He's not a fool. Teyali musiru. Omukyala agonderwa. Yes. Tugondera abakyala. Wala bantu muwaganya leno gye muba tukola bwe tuti n'owulira tukola bwe tuti. Towabya abasajja. Tukola bwe no wuliriza. Tussaamu ekitiibwa abakyala. Tetugondera abakyala. Ebyo ebigambo byanjawulo. Case of course respecting someone is doing what they want. No, not for them. Not for them. Douglas, no, it's for the thing that we are into. No. Of course. No, but you are saying for you. I got your words for you. Your marriage can't be marriage ngo buli muweka. Nahide kino ekintu kitambula bwe kiti. Bino ebintu we tuba tubikola ebiseera ebisinga obungi. Tubyokola. No. Kakankubuulire. I'm not defined with how many women I'm having. Douglas n'ekintu ky'okubeera n'abakazi abangi. It's not my priority in life. And that thing doesn't actually determine my manhood.
Do you understand? Of course we know It that. doesn't. Douglas, by the way, ndi musajja mukrista ndi musajja mulokole. I want to be with my one woman and I'm okay with it. Owe wange gyali and I'm okay with it naye akimanyi. I'm centered with her. We are growing together. Do you understand? Angondera musaamu ekitiibwa. Daga nina gye nkolera, nina ebintu bye sikola. Niwaba mukazi wange tandaba. Musaamu ekitiibwa. Oba kitegeera si nti mugondera. Abasajja abagondera abakazi bali mu ntata. Ekyo mukyawule musajja gwe saamu omukazi w'ekitiibwa tomugondera. Omukazi alina okugondera kuba omuliisa omulabirira. Ani yagamba nti okumuliisa omuyamba bya? Definite. Bwe yava mu maka ga kitaawe tewali mmere. Ani yagamba nti gw'omuddayo wali omuyamba byambi? Definitely. Let me tell you something. No. Uliriza. First wait. Listen to me very well. Mu generation eno mwetuli uliriza. First wait. It's okay. Uliriza. Uliriza sagala bide bito biteke mu emotion. You are just muwa byabasajja. Owo mukweke. To be men. Owo mukweke. Abali. What did I call? They are rulers, not leaders. Definitely. Let me tell you something. A man has to rule because he's the king. Yeah. Hey, boy, you may refute it. Cabinet. Okay, do you know why? Wait, first wait. Do you know why? Do you know why Kabaka Mutesa passes decrees? Do you know why the king? That do you know why? Occasional. No. First listen. No, once in a while. Do you know what a decree is? I know, of what course. What is a decree? Kati njagala mbeeko kye nkugamba mu kino. A decree in marriage. Direct from a man, or a king or a man or a president. A decree omusajja agenda okugireeta. Aba alaba is for your good. Mwe kankubuulira obanga ku musajja abeera awo nga teyeerowoozezzaako. Wulira wabula nga abalowooleza. Do you understand? Kye kigezaako okukola. Yaba the man with a vision yaba ayina ekintu kyalaba mwaba muli emabega kye mulaba. Obuzibu bw'abakazi mmwe bwe mulina oyagala okwesooseka omwami byalaba. Eno generation gyogerako ebyo byogera. Oba bifu bitsoke. Oba bifu be you choose kino kankiddemu. You are the one choosing your partners. Stop complaining to us. When we come to cameras like this and we lecture people about this, gabaga omumanyi kino kye nagamba luli mwagala nnyo tubagambe ebintu bye mwagala okuwulira. Kankiddemu mu kamera bantu mmwe. Ze sajja no bagamba biki bye mwagala kuwulira. Mubulirire basajja bantu. Oba kitegera no tetukaka musajja yenna. Mbabulire. Musajja gwe. Before you come. No, musajja gwe. Kola gwe byowulira ebikunyumira. Tewali buzibu. It's okay. It's fine. It's okay. It's fine. But I know you are there in marriage struggling to be a man. Many men are in the cave. Chovola babakazi, they are actually between the hard place and the hard rock. Men are not fulfilling their responsibility because they don't know whom they are. That's the problem. When we come here and we tell you that you man stay in your lane, and women are complaining. So why are you complaining? Where does it come from? Why are you complaining? This Chivawa. You are choosing weak men and you are complaining. We are in the line of men. Yes, we are line of weak men. No, what weak men? Kati otetukiganye. Family setting. Community zetulimu ebyo bintu nabyogerako tujja tetukiganye buzibu. Lwaki gwolonda ekintu kyolaba nti kigenda kuba kinafu? Nokizalamu omwana omu, nokizalamu omwana owokubiri, nokizalamu omwana owokusatu, nokizalamu omwana owokuna. Take an instance of a man who comes ngalaga he's responsible, he's very serious. Buli we bakufeera tetugenda kunenya yakufeeze, tugenda kunenya gwe gwe bafeeze tewabadde mukalaba kimala. You people, stop coming to cameras and you are crying for us. Stop it. Tetwagala kubimanya. Musajja gwe ngalenga you are struggling. Alo chamagera yinche yagamba nti yetagala mukazi we kola bichi ne muvayo ne mumuvuma those baganda men bichimanya buva masaka simanya buchi bichimanya bukatuliki. Let me tell you something. A man has to know who he is. You are the king in the room, you are the lion that has to roar in your family. We can't have two kings in the kingdom. In most families right now, we are having two kings in the kingdom. Mukazi wa oyogera tanga mukazi wona yayogera. Eddoboozi ly'omukyala lirina kubeera wansi lirina kubeera na equal. Oba kitegeera, you may deny it, ate kakubuulire ffe tuba tugenda okuwasa. Kano kalowooza era akagamba nyo ne basajja bannange. Abasajja bwe tuba tugenda okuwasa kye tusinga okuwasa wano. Bw'oba toyagala kuwuliriza, siba ebintu by'otambula ogende, ffe tuwasa mato.
omanyi kijja n'amato kugonda. Era abakazi abagomvu batukubisizza koodi eyo ne batwala buli kyaffe ate tekirinaako buzibu. Naye buli mukazi bw'onookomanga okuwaganyala ebintu bye bigenda gaana. Embaga tebajja zibakuba, bajja zibakuba bamale babajjeyo. Kankuwe story katono. Bajjayo batya like bamulekewo. Tulabe bangi abasajja bava maka abakazi nga baba wasadde amaweta ne bavayo ne badda n'omukyala amugondera. Era mugenda okulaba mekankuula ekintu kimu. Senga omusajja oyo ddala yali wampisa mbiri yandifunye mukazi mulala amugondera. Gwe byolabanga bye yali akumanyiira oli ye byakola ate tekirinaako buzibu. Nkiddemu. Mugamba nti abasajja babi, basajja biki mu omukazi gwe bwenkulekawaawo omala ebbanga ddene nga teri musajja akututte. Naye nze omusajja mba nnaakakuviira bwe nti neefuna omukyala ne mukola byemu bye mbadde nkukola ye n'abigondera bulungi. Kati kiba kitegeeza obuzibu tebuli ku nze, obuzibu bubadde n'oli. Kyova olaba you people you're always accusing, why did Bujingo leave the woman for 25 years? At 25 years, Susan is a very soft lady and understood the man. Your code. Susan is a single mother of one kid but understood Aloysius Bujingo to the core. Kyova olaba waliwo difference. Omusajja olubuto lumuli mannyo. Kati munamuvuma ebigambo ebyenkana bitya simanya malaaya. Ku malaaya kwenfiira. Kati mwabayita abakyala biki. To be honest, let me tell you something. Ezo embaga zammwe nga toli ready kugonda mugenda kusemba n'empeta zammwe tuzibalekere. Ekyo kyuma. Watugambye otya musajja tawasa mukazi azaddeko era takola. Yes, they do. Nate kiri kye nagambye. Kiri kye nakugambye. Omukazi ono bwajja ali willing okubeera submissive. Gwe kankubuulira omukazi azaddeko jjukira abeera n'exposure y'amaanyi. Ajja n'entitlement. Kyobola abadibye. Nakyo kino kye nagambye n'omusajja agenda okujja mu gundiyo alina kubanga musajja mukulu. Si buno obuvubuka buno ate kati ate bwe mwagala. Ate kati ate abutwala wange already nati jjukira temwagala basajja already bafumbo. Ekyo naawe okimanyi. Temwagala basajja bafumbo Nahid. Oyagala omusajja alina amaka ge. Otunulamu n'okuba muto kino ogamba nyingira amaka ga munnange. Oba kitegeera. Nze ndi mwana musiraamu munnange. Kati gwe oli musiraamu. Waliyo abatali basiraamu. Okitegeera. Abo nno bajja dda ku tiimu yaffe by the way. Baagano okikkiriza ekyo. Baagano okikkiriza. Bakyakubera naye tebagoberera. That's the thing. Tebagobera biragiro. Now that's the problem. Bebasinga nno bagobenga ne beyond 4. Alina mukaaga munaana. Ndowooza owulira. That's the problem. Kati kino ekintu ky'empeta kye muddako ne mupiininga munnammwe simanya kazi tekalabise bulungi mu maaso g'omusajja okikkiriza oba okigaana. Oba kitegeera. Ate musajja gwenze mbakubiriza empeta temuzipapira. But me I think this all goes back okwa wala kasasiro yenna. Compatibility, kwetegeera, kumanya tokaka kintu walanga omuntu temugenda kwatagana from the beginning. Toza kangezeeko mukwano vaawo eyongereyo. Bwe tujja wona ebintu bya single mother ate fumbiddwa wano nvuddewo ate gwe kikazi gwe oli kibi ate totege wona afuna omusajja agala omufukamira nga gwe toyagala afukamira. Mukwano okimanye nga mutandika tebigenda tambula obikole ki obiveemu. Buli mukazi bw'omanya nti buli musajja noonya atafa kufukamira gye bali. Buli mukazi bw'amanya nti obbaawo amuyamba buyambi agamaka ganywera. Kwatamu katono. Ani amanya sookodde mu buto? Omukyala yamanya? Buliriza nzija. Buli mukazi bw'amanya ti omusajja wange annyamba buyambi agamaka gawangaala. Mbuuza batya. Edda neebuuza nga lwaki bayo kyange ekitanda ky'omwana omuwala n'ekisenge kino kyenkana ne bakimenya nawo ne bakiteekamu ebintu ebirala. Butaba na option. Naye buli mukazi bw'abeera ne option ebiseera ebisinga ebintu bye bigaana. Nkiddemu. Mukazi gwe no tebabata ate mwabatuta. Mukazi gwe njagala omanye baawo gw'olina essaawa zino ye option gy'olina ate akuyamba buyambi. Omusajja ng'akyatuukiriza obuvunaanyizibwa, musajja ng'abeewamu abasaamu ekitiibwa, oyo omusajja akuyamba buyambi. Mukwate nga bw'oyagala oba bubi oba bulungi, results ojja ziwulira.
Mwekambabulira ebiseera ebisinga obungi bakazi mmwe bino ebintu nze ndaba omukazi kasita agonda buli kimu kyekola kyokka. Ate kankubuulire mukkiriziganye abazadde bano bayingiremuko mu bintu byammwe. Mukazi gwerekera okubeera n'emikwano emingi. Emikwano emingi giwabya ate ne gidda ku bbaawo ne gimwagala. That's the problem. Bakuwa amagezi amafu. Abakazi balina amaloboozi mayitirivu ge bawuliriza. Mukazi gwo bw'oba eddoboozi erisinga obungi towuliriza lya bbaawo, agamaka gagenda kusasika. Gwe musajja gwe mukazi waawulira biki? Tolaba nti babadde bavuma mukazi wa Ssenkaayi. Eddoboozi lya Ssenkaayi lyogerera mukazi ono mwenewe mwogera, that's background noise. Njagala musajja gwe eddoboozi lyo. Musajja gwe njagala eddoboozi lyo liwulikike nnyo mu mukyala w'oyo. Bakikola batya? Musaleko emikwano. Maze okwegendereza omukazi alina iPhone. Balina obuzibu. Bana bitademu n'essimu. Nja kujja ekyo nkyogereko mu maaso eyo. Tademu n'ekika ky'essimu. Omukazi alina iPhone ku mulembe guno kwegerezayo beetegereze. Balina obuzibu. Mukazi wo byawulira bintu bikulu. Awulira ddoboozi lyo oba nedda. Bw'aba tawulira ddoboozi lyo sibako obuziina bwe omufulumye. Lwaki? Olina bye weewala okuzaalira abaana abatali babo. Njagala ofuna omukazi ng'awuliriza ggwe. Bw'aba alina abalala bawuliriza afuluma amaka ge abawulirize. Atakomera mpeera abakomera omulokozi. Omukyala omulungi yenna agonda. Naye agondera omwami oyo omutuufu. Omwami amanyi nti mwami si mwami ayagala afuuke omwami ate nga omukyala yakola eby'omwami by'alina okukola. Ekyo wonna akitegeera, you get married to a man, not a fellow woman, in a picture of a man. Bano bamusajja nyambaako. Simanyi ate mumala ogula fiizi ensasula fiizi z'omwana ate gwe gula ebitabo. Ate nga byampaka. Ate tokola, ate tuwula, ate no, please. Gonda where it is necessary. Togenda funa musajja alinga mukazi ate ayagala omuwa ebitibwa byaba alpha men nedda. Badia obugonvu kirungi kubanga obugonvu erujegerege maanyi gaalo ekyo kyo yenna alina waaliwo okitegeera otereera. Things will be smooth nga bw'agambye ng'ogonzi naye wagondera omuntu omutuufu. Wali abantu nga newo bagondera nga newonaagonda emirundi 10, he will never get the good side of it. Ajja kusiimulirako ebisoto agenda eri gye bamubwamu emmere nga basitamye. Mwebale nnyo, mwebalidde ddala. Show yaffe bwetyo webadde olunaku lwaleero. Ali ne Mwami Douglas. Musibe bulungi, mweraba.